kisangibwa Buddu massaza l'Eklezia Katolika eri Masaka era kyegulira erinnya ng'ekyalo ky'abannaddiini wano mu Uganda, nga ku bantu abangalira ku kyalo kino abasingako ba ddiini ya Kikatoliki. Evira Maria eno abamisani abasooka okutuuka mu Buddu gye basimba amakanda nga bakulembeddwamu Monsignor Stretcher bannabuddu gwe bakazako siteeseera eyali atwala Eklezia mu bendobendo ly'e Masaka n'okutuukira ddala mu ggwanga lya Burundi. Ekifo kino kya byafaayo nnyo eri eddiini y'Ekikatoliki mu buvanjuba ne masekati ga Africa, anti wano we basookera ddala okutikira abasaseredooti abaddugavu abasooka mu buvanjuba ne masekati ga Africa nga bano ye Bazili olumu ne Victor Mukasa, era nga babiri bano baazikibwa mu Eklezia eri mu kitundu kino. Abakulembeze mu Eklezia Masaka bagamba nti ekyabano okukkiriza okutikirwa ku busaseredooti kyanyweza nnyo omusingi gwa Eklezia Katolika mu buvanjuba ne masekati ga Africa, era ensigo yaabwe gye baasiga yavaamu ebibala by'abasaseredooti abeeyongera obungi mu mawanga ag'enjawulo. Naye bo nga tebanakulaba abakulembedde bo beegomba okufuuka abasaseredooti nga balabira ku bapere abaali babayigiriza eddiini. Kati abantu abo bamaze okwewaayo Mukama nenakkiriza, kati ne tufuna abasaseredooti ababereberye abaddugavu mu mwaka 1913 ne tufuna abasaseredooti ababereberye nga busooti abo Reverend Father Bazilio Lumu, Reverend Father Victor Mukasa Omiraka, abo basookera ddala. Kati nga baza okufuna obusaseredooti beewaayo okukola omulimu gwa Katonda ne bayigiriza eddiini buli wantu, nga abantu olw'okuba baali bazaalirana ng'olulimi lubanguyira n'abantu nga banguyirwa okuwulira n'okutegeera. Kati omulimu gwe baakola ne guba gw'amaanyi nnyo mu Masaka oba mu Buddu. Reverend Father Paulo Kafeero nga mwana nzola Evira Maria era ng'aliko ne bwanamukulu w'ekifo kino agamba nti okunyweza omusingi gw'eddiini mu maka kye kibayambye okugumiza eddiini mu kitundu. Amaka y'ensibuko gwe musingi eddiini mwebeera. Kati bw'oba gonjudde abaana amaka oba ogonjudde abakulembeze mu ddiini, akati amaka bwe gamala okufuna obukulembeze obwo nga bamaze okufuna eddiini ne bagiyingiza mu baana baabwe ne babayigiriza eddiini. Wadde ng'ekitundu kino kya byafaayo nnyo, naye enkulaakulana yaakyo ko n'abatuuze okutwalira wamu ekyali wansi nga akatono akaliko kateekebwa ku Eklezia omuli amasomero, amalwaliro n'amatendekero ga waggulu, ekibambye okufuna ku mpeereza, wabula nga Father Kafeero agamba nti okuggwako amasomero mu kitundu kino kye kimu ku bisinzo kisibira mabega mu nkulaakulana. Kale olw'okubanga ensi egenda ekulaakulana, twakkiriza ne tuyingira mu ntegeka ya gavumenti nga bweri, naye nga mu kusooka abaana baffe baafunanga omukisa munene okuyigirizibwa eddiini yaabwe ne bagimatira. Kale naawo waliwo ekizibu. Ate tugenda mu maaso era ne gavumenti ne twesanga nga abaana bonna ab'enzikiriza zonna baateekwa kugattibwa awamu. Ekintu ekiyinza okubeera ekirungi oba ekibi, kiyinza okuba ekirungi abantu b'eggwanga lyonna okukwatagana ne bategeeragana, naye ate kiyinza okuba ekibi nga abantu eddiini zaabwe zibalimu tibafuna budde kuziyigiriza kimala, awo ne baba nga bakoze abantu ba kibogwe. Ekyalo ky'Evira Maria oyinza okugamba nti kino kyamamirwa Eklezia, anti buli ludda kyetudde ebifo bya Eklezia omuli amasomero, amabanguliro g'abannaddiini okuli ebbanguliro ly'abasisita Bwanda, amabanguliro g'abasaseredooti okuli ery'e Bukalasa ne Katigondo. Ekintu ekijjayo ddala ekifaananyi ky'ekitundu kino naddala ku ludda lwa Eklezia Katolika. Evira Maria wano era waazikibwa abasumba babiri abaakulemberako essaza lino ery'e Masaka okuli Bishop Henry Stretcher amanyiddwa ennyo nga Siteeseera n'omwagala w'abangi Bishop Adrian Kivumbi Ddungu. Robert Nesoi Kayongo, Ebyafaayo, Villa Maria.